badde olwalo kanzanya akatambi akala nakano kaakano. Alright, obudde bubadde bulimu ekiwewo kingi nnyo, so eddoboozi omulanga abaloboozi gasaakaala bubadde budde nga bwa mpewo nnyo, y'ensonga lwaki ebigambo bino omuntu obiwuliriza naye nga abadde olwaliro. Alright, byebadde ebungereza olwaliro ku kitebe ekikulu ekya BBC bakomere babadde okwekalakaasa nga beemulugunya lwaki BBC teraga buvuyo buli mu Uganda Museveni bwakola ne batalaga ne campaign zonna gali gye zibadde. Naye bamaze okwekalakaasa ngenzo okola immediately nga BBC Africa etandise okuwandiika ku stories za Africa. Kale bakomere mwenna abali mu Bungereza bakoze omulimu ogwo, I salute you. Abakulembeze mwenna ba demonstrators ababadde bayagala enkyukakyuka mubali walira mulimu ogwo temujjanga okwo banna Uganda awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo ngenda kubobola nga bugenda kubeera bubidde ntutulo tusimbula ne video eyatuleesula akalanga kasooka. Akalanga kasooka kasoma bwe kati. Eno wiiki yeddirira efundikira okulya n'okukomba essowaani okwokukyusa obukulembeze mu Uganda mu ngeri yonna esoboka nga tuyita mu demokrasia. Omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akutegeeza nti Protest Vote 2026 National Platform, the weekly campaign program. Olunaku lwaliro abadde mu kitundu ky'emukono gyafundikidde campaign bbiri ez'olwaliro ezibadde ez'omuggundu ennyo ng'ennaku z'omwezi mwenda. Kale abantu b'emukono mwenda mwe bali nnyo ddala okuba nti mukingiriza President Omukuuma. Naye tebadde byangu, tiyagaasi, emiggo, okutomera bibadde bingi nnyo. Nga bulijjo byonna ekirungi nti bikwatiddwa ku butambi era bijja kuba biteekebwa birina okuteekebwa nga mugendo kitegeera. Kati olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 omukulembeze omululu Kyagulanyi agenda kubeera mu Busiro North akomekereza mu Busiro South. Lwajja okubabuulira ekituufu ekiri ku Busiro East era ajja kuba bategeeza nabagambye nti nze President kyakoba nange kyenkoba. Kati ekya Busiro East President agenda kitubulira olwaliro kisinyiza katono naye njagala enkyalwa bakikonfaminga detuloka tufubutuke ne Sekimpi Meidadi Lubega Segona akalya ebyoya ninda bulinze lunaku lwanca ng'omukama embezi waffe tujja kuba tukitegeera omukulembeze kyagenda okubanga atugamba. Alright, akalanga akokubiri kasoma bwe kati. Ba comrades ffenna abali mu diaspora tegeeza nti oli mu America, oli Canada, oli UK, oli mu Europe, oli Middle East. Diaspora tegeeza nawe ali mu Africa. Kale njera kutegeeza nti National Platform Sako People Power ne ba comrades bona wangira mu diaspora bakutegeeza nti bagenda kuteekawo olunaku lw'enkya nga ennaku z'omwezi 10 olwa mukaaga bagambye bagenda kubeera live online, bagenda kubeera live online protest vote global fundraising all chapters the grand final era nga egenda kubeera ku mutimbagano ogwa TikTok. Bakugambye nti mubereyo bangi ejja kubeera ku ssaawa emu ey'akawungeezi obudde bwe Uganda egenda kubeera kind of Zoom anenga bategeeza Kampala team ne diaspora mwana mugenda kwegattiramu. So bakugambye nti nno mubeereyo bangi ku mutimbagano. Okusingira ddala ntegeezeddwako nti bagenda kubeera ku mutimbagano oba ku kibanja kya Comrade Uptop owe South Korea ngo bagenda okubeera ku kibanja kye olunaku lw'enkya ku ssaawa emu. Kale yenna muganda waffe asobola alina eddoboozi alina following naawe osobola okweyungako okwo kubanga eddoboozi lyo lyoteekako likola ly'amaanyi nnyo abakugoberera abakukkiririzaamu okuba nti basobola okusonda ssente. Twekyetaaga ssente nnyingi nnyo kubanga tulina okufuna ssente zitambuza ba polling agency okubaliisa okubatambuza obagulya airtime na buli kimu. Kale olunaku lw'enkya ku ssaawa emu buli munnayuganda yenna ali mu diaspora ojja genda ku kibanja kya mukomredi waffe amuyita Uptop Boss ku ssaawa emu ey'okumakya ensi y'akawungeezi ez'e Uganda ez'emu America simanyi, ez'e Canada simanyi, ez'e Bungereza simanyi, n'ez'e Europe simanyi, n'eza Africa simanyi manyiza mu Uganda. Olunaku lw'enkya ssaawa emu ey'akawungeezi wagenda okulya n'okukomba essowaani ku kibanja kya Comrade Uptop Boss ku ssaawa emu yennyini
egenda kubeera grand final live for global fundraising all chapters bagita grand final. Bakugambye kakunge, kanonye, kalonde, kakume, kabanje, global fund. Akabonero ambolera omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ona kurancha mwena mbereye bulungi nnyo muve obibozibozi. Alright, mu bufunze obulango buba buwedde era obulango buno kambujjemu butuwe space egenda okukola video ey'olwaleero. Kati njala tutambule bulungi nnyo. Alright, Comrade Plan B legal wise nkulamusizaako mugale constituent oli bulungi n'abalabaze. Njala tutandike video n'obuterevu bwayo. Tugenda tutandika tutya. Alright, nyongera okukubiza omulango otakungulwa, genda ojeyo akakongeko oba vote slip ku L62 gye tuyita parish. Genda ojeyo akakongeko ku L62 gye tuyita parish. Akongeko kakyaliyo, genda okajeyo. Genda ojeyo ennanga muntu yo kunira offices wonna. N'ekiba kyayita kuteekamu kasente giteekemu kunula eggwanga kyekyokulwanyisa kyolina. Okitegedde bulungi nnyo. Ngenda kuza omwezi 15 nagenda kubera lwakuna which ejja Uganda raisa okufuna independence. So buli Munnayuganda yenna osabiddwa okubeera ku polling station saa 11 osobola okubanga osalawo ku lwa Uganda yo. Kati njala tandika ne message eno ebe loud and clear. Bannayuganda ffenna tetuli mu lutalo na Nyandi Yosoferi. Tetuli mu lutalo. Bannayuganda ffenna tetuli mu lutalo na Simon Babakama. Tetuli mu lutalo na Munnayuganda munnaffe yenna. No. Wabula olutalo lwe tulimu lwa kununula Uganda jijja mu mikono mikyafu. Era ng'olutalo luno tugenda dukola nga tuyita mu nkola ey'emirembe gye bayita y'okulonda akalulu tukyusa obukulembeze. Wabula abatayagala kutabuyinza balina ebyokulwanyisa bingi n'amagye n'abayayi bateeseteese. Comrade na gy'oli mu Uganda njala kugamba, njala kutegeeza Christopher Damulira, Emma Kuteesa, Ssemwai ne Iso bateeseteese bakawuula abagenda okukola effujjo nga bagenda dikola ku magye oba ku poliisi eryoka ekola omulimu gwayo ogw'okulwana n'okkuba abantu. Kati muganda wange abavubuka bagenda kuba bambadde nga ba national platform oba okwefaanazaako ebyaffe. Naye omuntu yenna gw'olaba akasuka ejjinja nga likasukira poliisi oba amagye ng'alwana ab'amagye aba byokwerinda abo si baffe. Ffe ku lunaku olwo tugenda kulonda tukume akalulu kaffe, bwe tumala okukakuuma tukabanje kye tumanyi. Omuntu yenna agetinga involved mu scafo mu magye ne poliisi nga ababakuba amagye balondaga nabo abo si baffe. Kuba njagadde mbategeeze nti Christopher Damulira, Emma Kuteesa Major, Ssemwai ne Iso balina engeri gye bateeseteesemu abayayi baabwe bakawuula okutandika okukyokoza poliisi n'amagye baggulewo olutalo then bagenda protest vote etandise. No, ffe protest vote yaffe etandika ku ssaawa 12 ez'okumakya era ekomekkerezebwe ku ssaawa 12 ez'akawungezi nga tumaze okufuna evudde mu kulonda. So nno saagala muntu akusiriwaza nti waliwo olutalo. Tetuli mu lutalo na muntu yenna, tetugenda kulwana muntu yenna. No, tugenda kusooka okukola ekintu ekiri mu mateeka. Bwe tumala okukikola tukole ebikola ki ebiddako. So muganda nga yenna nkukwalula togeza n'ogamba ogenda kulwana omuntu. No, wait, kubanga abo si baffe abo bayayi baddamulira. Kukitegedde bulungi nnyo ekyo njagadde kibategeeza. Bwe mala kibategeeza kati ensi yonna eri mu kulaba biki ebigenda mu maaso. Nyandi Yosoferi nkugamba nti ensi yonna ewookinga. Lwaki ewookinga? Olunaku lwaleero jo lulina bagamba nti Amnesty International yayogera kati n'olukiiko olubadde lwa nsi yonna nalwo lulabudde Museveni ku bintu n'ebikolobero byakola. Wulira. Next week's elections in Uganda will take place in an environment marked by widespread repression and intimidation against the political opposition, human rights defenders, journalists, and those with dissenting voices. High Commissioner Volker Turk calls on the Ugandan authorities to uphold the rights of all Ugandans to take part in the public affairs of the country fully and safely. All those responsible for election-related human rights violations, including unresolved violations from the 2021 elections, must be held to account through fair proceedings following effective, thorough, and impartial investigation. Right.
About the United Nations for Human Rights. Bakugambe, they have already investigated and they have information that as we speak right now, in the process of 2021 elections, they have evidence of crime against Ugandans, crime against humanity, and up to date. Though they are encouraging the authorities in Uganda to stop abduction, killings, torture, and abuse of power in different offices. Please stop because the world is watching. Bwe mara okulaga akantu ako n'okategeera bulungi nnyo kati njagala tutandike program ey'olwali butereevu. Tugenda gitandika tutya? Katugitandike bwe tuti. Ndowooza nsooke mbalaga ekibadde emukono. Ekibadde mukono olwaleero. Kibadde mukono olwaleero. Eri message gyensoose okuyisa njagala president muulire mu faamu ye kennyini. Wulira. Ne bwe baba kyokoza ogambe ffe tulinda lwakuna. Tulinda lwakuna. Ku lunaku olwokuna bakubye abantu baffe baabano abalala abo babakubye batonya musaayi naye baana ba maama temubakkiriza bategakanyiibwa. Museveni tumutwala mu bokisi. Baabano baganda baffe babakubye naye temugwamu maanyi. Ku lunaku olwokuna yemmwe balamuzi. Ekooti y'abantu etuula ku lwakuna. Ekooti y'abantu etuula ddi? Ekooti y'abantu etuula ddi? Olwo tugenda okusala omusango tukuba tiyagaasi. Lwe tugenda okusala omusango ogwo tubbira ettaka. Lwe tugenda okusala omusango ogwo tulugunya abantu. Lwe tugenda okusala emisango gyonna. Njagala okubasaba mukunga abantu bonna baveeyo balonde. Olunaku olwokuna keera ku makya. Jjukiza buli gw'omanyi bagende balonde. Ate bwe tuuka okulonda tumbulambuleereyo maama. Tumbulambuleera Namboze. Gitumbule bagirabe. Maama. Alright. Ne bakusoomooza linda lwakuna toleekaana na muntu. Bwe tuba tulinda lwakuna kino kye kibadde mukono nfundikire then tutoke tutandike video eyatuleese. Laale zibadde bbiri zibadde massively olwaleero emukono era zikomekkerezeddwa bulungi. Kati njala tutandike vidiyo eno bulungi nnyo naye ndowooza mu kutandika vidiyo eno kansooke mpiseewo information eno mugiwulira bulungi. President agiwandiise ku mutimbagano gwe agambye bw'ati. Bono obubaka njala mubuweereze Simon Bakama ne security agencies zokka ne zonna. President agambye bw'ati. We are now informed by some friendly Gisos and Pisos that the criminal regime, very scared of an impending elections defeat. Nti kati wetwogera tufunye amawulire agatutegeezeddwa ku migwano gyaffe abali mu bitongole bya Museveni ebikettera kuva ku kyalo omuli ekya Giso n'ekya Piso nti gavumenti yabamusibira mu bbwa era emmenye y'amateeka etidde nnyo okuwangulwa mu kalulu ng'atolede okuwangulwa kwalabika dda. They are trying every rigging technique in 2 books. Bagambye nti bagezaako buli kakodyo konna ak'okubba obululu konna akawandiikibwa mu katabo kaabwe ke balina. They have provided them with a code. Mbu babawadde
enamba ng'eriko obuwakatirwa obukozesebwa ku bagenda okuyisa obubaka kankaddemu. They have provided them with a code, which code is sigenda gisoma kubanga bannayuganda bangi baagala nnyo okugezesa kati yo code sigenda gisoma munansonyiwa code sigenda gisoma naye ku president gyeri nkimanyi wano kyenkola nkimanyi bulungi nnyo sigenda kusoma code eno naye nga mukitegedde bulungi. They have provided them with a code ne kale kangisome tewali kyakola. They have provided them with a code *194#, which is linked to their phone numbers. Nti babawadde code eri ku masimo gaabwe eriko akamunyenye emumwenda nnya kadaala ng'eno ekwataganira ddala n'essimu zaabwe ezaabo abatyoboleddwa eddembe. They have instructions to send multiple election results to ISO. Nti enamba eyo egenda kuba ebayamba okutambuza ebivudde mu kulonda ebisukka mu kimu oba bibiri ng'obubaka obwabusindikira ekitongole kikettera munda ekya Internal Security Organization, which will in turn forward them into the National Tally Center. Nti oluvannyuma lw'okuweereza obubaka ku nnamba eri kodi gy'ensomye nti buli baka bwasindika bugenda kuba busindikibwa butuukire ddala ku National Tally eya EC gye bagenda okukolera ebyobuyaayi byonna. Tugeze mu maaso. Let the regime know that we are watching every step and abandon those crime schemes. Akugambye nti twetaaga gavumenti y'omusimira mu Nyandi Esofeeri tugitegeeze ntubalaba na buli lutalo na oba buli kintu kyonna kye mukola mukisuule ng'obudde bukyali olw'ensonga tubala bulungi nnyo buli kimu kye mukola. Some of those security operatives driven by patriotism have demonstrated to us how the entire operation is intended to run. Nti okusinziira kwa bwenna bambega ba gavumenti abali mu bitongole ebyokwerinda bo nga baagala ensi yaabwe era bo batubuulidde butya ne batulaga butya ebintu bino engeri gye bikolamu era gye bigenda okutambuzibwamu okubbibwamu obululu. We recently wrote to Byabakama about the need to comply with the law to end the late We recently wrote to Byabakama about the need to comply with the law. To the later, including pinning a copy of DR forms at a very polling station immediately after counting the votes, and ensuring that we are applying an electoral copy of the DRC forms, the tally sheets and return forms from every district immediately after tallying. President Yoweri Museveni agamba nti yovudde katono baakulukuuta ebbaluwa ne bagiweereza Simon Bakama nga bamusaba agoberere amateeka era abaweereze ezimu ku mpapula okuwandiikibwa evudde mu kulonda ku buli ewalondebwa mu ggwanga lyonna era n'okubala nga kuwedde obululu tugezeeko okulaba nti buli kiva mu kulonda kyonna naddala ku nkola gye baagala okuleetawo okuva ku DRC forms zonna zinazimaliddwa okukolebwa ku polling station zonna zigenda ku returning officer ne ku district zonna nga dusifunako naffe tube nga tulina buli kimu kye twetaaga okumanya ku by'okulonda naye Byabakama yeesuleebwa n'agamba nga mutegedde kati mutegedde bulungi nnyo kati mukulu Simon Byabakama ne gurupu yo kitegeeza mwogwa mmwe mwagala kubba kati katumala bava ku ntono tumala obbaabya Simon Byabakama kamala okwabya. Mr. President, kansubire nti kwoli kamala okwabeza Simon Byabakama obitegeere bulungi nnyo. 1 video gye recordings emisana gye ntadde ku mutimbagano gwa YouTube erina information nnungi nnyo gye ntadde mu jjajiraba naye nange kanyongereze ku kya President Maloko ya Byabakama kisokera ddala mukulu Byabakama tukimanyi nti oliri firi asiba akapapula mwenna abalaba empiira gya Premier League egya Italian egya Spanish La Liga balifiya mbaba siyo papula nga bagala mpira gugweddulo obagabye penalty mu buddo butali butufuka ne Byabakama munnange ate alagidde ddala Saidi nti lifiya siba akapapula lwaki. 1 olunaku lwajjo bwe yamaze
okusimbula n'agabagabanya ebintu byonna gye birina okulaga okwetola eggwanga lyonna. Omukulu ono yettadde mu ddene n'atandika okugenda ku buli district oba buli province yonna eya Uganda Kyagulanyi w'ayina amaanyi. N'ategeeza ba district returning officers bonna nti bamaking sure nti Nyandi Yoseferi mukama we afuna percentage ey'amaanyi mu bitundu ebyo. Era drone zange zakakasiza nti yasookedde Mbaale n'abaga making sure nti Museveni afuna percentage y'amaanyi mu Mbaale. Ekitali ekyo abange emirimu gijja baggwako oba muyinza kifunga mu kizza munda. Kati mukulu Simon Mugebyo bakamambere ekyo jala kutegeeza wano. Tosobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibyo kyagala. 1. Tukimanyi bulungi nnyo nti osiba akapapula ak'ebyokulonda. Secondly, oli ku mulimu ogwo kuba toteekeddwa kubeerawo. Empapula zo zennyini ez'obuyigirizi zitankanibwa baakuteekawo ng'oli ku muguwa. Naye ojja kitegeera lwaki ensi ku luno eyagala enkyukakyuka. Ffe tukutadde wali mu ssenta, omupiira gugenda kutandika, ne gwe onoomanya ekiddako. Oyina ekibiriiti n'eccupa y'amafuta mu ngalo zo. Eggwanga erimu talyokya oba okulyokya, byonna biri mu ngalo zo. Lwaki biri mu ngalo zo? Wano gye muvuddeko Uganda tetandise kulonda leero. Waliwo omukulu gwe bayitanga Vincent Ssekkono eyasooka okulondesa ku mulembe gwa Museveni. Vincent Ssekkono waali. Twalina Stephen Beswere Akabwayi waali. Twalina Kiggundu awo waali. Wano omusiraamu Azizi Kasujja yaliwo. Naye tetulabangako Azizi Kasujja, Stephen Beswere Akabwayi, Ssekkono nga bavaayo okwogera nga ggwe. You speak with authority where you're not supposed to speak. Otiisa okanga. 1. Nga bweri enkola yammwe y'abaseera county educated cow. Gwe tokimanyi nti bulwokwata ne bakuteeka kamera maaso yokya. Buli statement gy'okola ekulaga nti toli mu inikyali y'akalwako. Lwaki? Ekitongole ky'ebyokulonda kirina spokesperson omwogezi wakati kw'ebyokulonda. Tomuwa budde kwogera. Oyo Simeoni tomuwa budde kwogera. Oyina vice chairman wetu commission tomuwa budde kwogera. Gwe store manager, gwe spokesperson, gwe public relations, gwoga bigenda okulondesebwa, ate gwobuulira abantu nekyekyokukola kuga buli kimu kifudde gwe kubanga oyo kya. Muyina ekizibu kimu temwemanyi nti muli banafu mu bwongo. Simon Bakama. Already watulaze dda nti oli incompetent tosobola kulangirira kalulu bulungi. Wabula ajagala kujjukiza ojja kalangirira. Lwaki? Mpuliriza bulungi nnyo. Wagambye what? N'omuntu n'osulanga omutima gukwewanise n'emmere n'olema n'okulya emmere bagenda okutuba. Bwe tutabeera ku police station batubye tulina okubeerawo. Ssebo ogenda kufa puresha ya bwereere. Amateeka galambise bulungi bintu. Naye okuggyako bantu ba Uganda tebasoma amateeka naye n'olira omuntu n'ayimira ku muzindaalo n'atandika kwogera butakwatagana amateeka nga n'ogamba kakati asooka asomye etteeka ligamba litya. Tubagamba mwagala kalulu ak'emirembe, mwagala kuluka amazima n'obwenkanya. Ssebo nnyabo ffe bwetu amateeka tumanyi gagamba nti osobola kuyimira mita 20 kuva polisi tukimanyi. Naye ffe nga kakiiko tugamba kusinziira ku bye tujje nga tulaba mu kulonda okuwakabaawo oba by elections oba okulonda kwa bonna abantu bo bagamba kusigala ku kifo kimu nga bawagira abantu benja bakandisa b'enjawulo okumala essaawa 5 oba 6 bali mu kifo kimu. Sebo osobola okukakasa nti teri kigenda kubalukawo wakati w'abantu bano. Onoobakuumya otya nga tebatandise okubagana empawu? Kyandibadde kirungi muddeyo waka byana ebiseera by'okubalagulu musobola okujja mulabe oba you witness okubala nga bukugenda mu maaso. Naye kintu kikola olw'obulungi ekigendera kyaffe nga kakiiko kwegamba nti tusobole okwewala ebisobola okubalukaku ne byonoona. Hold on, mister. Mukulu kwatamu awo katono olinnye mu katono awo. Ono lumbiye nze nkutegeeza. Bobo yagala violence tumusobola. Bobo yagala violence tumusobola kyekisookera ddala. Ate mu violence temujja tusobola. Nkiddamu
byabakama onorumbi bwemba mwagala violence tumusobola. One, olina amakago, olina farm, olina buli kimu. Before you yap around, violence tumusobola. Nero okuba tetukola violence tukubirira amateeka. Nebo ogamba nti wajja kubeera obuzibu, Uganda tetandise leero kulonda. Lwaki kana akalulu akali final ku democracy wa Uganda mugamba abantu bagende waka? Amateeka mwe mwagawandiika mwaba NRM sife. Negatuwa mandate okusigalawo. Bulijjo bwe tugenda okulonda mu kalulu mwali mututereddewo toyi. Mwali mulidde abalwadde ku polling station. Kati mukulu ng'okozesa omutwe gwo gwe simanyi nti bakuwola ogugwo. Njala kutegeeza bwemba mwagala violence, we are good at that. Bwemba mwagala we are good at violence wakuba tukyakipinze peace. Ate fe tutugenda kujja ku kitebe kyo ku office yo, no, fe tutugenda kujja ku office yo. Okola ogenda tumanyiwo. Niti twagala violence. Era president abadde preaching a peace. Bwobo yagala violence tusobola mukola before even the election tusobola kukola violence. But tugoberera etteeka n'ebiragiro ne president yatugamba. Kati njala kugamba tolina gwogenda kuliisa kola olunaku, tolina gwosuza kola olunaku. Faba national platform, we are willing to protect our vote. That is it. Kati gwe byokudda okutiisatiisa abantu mbusimu abantu bayinza ani agenda okuyomba. Njala kutegeeza bw'oba ogayagala violence naye tumulina ate Promax awutura. Wabula tetwagala violence, tubalinda tumale kalonda. You will prove us ndi tulina violence. Kati ekituko kitegeeza bulungi nnyo. One, tetuwali wa national platform ayagala mmere, tewali wayagala toilet, tewali wagenda kujja na buliri. Tugenda kujja na nanga muntu na voting slip yaffe. Bye bintu ebisigadde ala yagenda tukuuma. Ffe tetwetaaga mundu, tetwetaaga kintu kyonna. Lwaki kavudde kwanjula. Buli comrade wuliriza bulungi nnyo. Njagala owulirize wano bulungi nnyo. Pay attention to details. Mumpuliriza bulungi nnyo. Bana basajja bataddewo ba RDC, ba RCC, CMY, ISO bebagenda okudeployinga. One, bawona multiple data forms zebalina zibagenda okutransferingira mu results. Ekyo tukimanyi. Byabakama wagule motoka almost esukka 200 nga zigenda kukozesebwa mu kutransporting obuluku okuva ku parish mpaka ku district. Nga ziri mu carriage pale white. State House ene motoka zizimu nazo ziri mu pale white. Mwazijjeko number plates. Kimugenda okukola kye kino wano. Ne before nga temona kigendako ngera soka kutegeeza ekigambo kimu. One, buli kyemukola kyonna tugenda kikola scientifically nga tetulwanyi na muntu yenna. Fe tugenda kulwana mu tugenda kikola scientifically tutya. Comrade wulira bulungi nnyo ekisokera ddala. Amateeka gatulagira okubeera ku polling station ku ssaawa 11 ez'okumakya. Ompulya bulungi nnyo nti ye keera ku makya obeere ku polling station ng'olina essimu yo ey'omu ngalo, smartphone. One, baleete obubokisi n'obululu, bagulewo bokisi eyo nga wooli, babale obutabo obugiddemu obululu nga wooli, ng'obutabo wabugenda kubeera 3 babuna 5 nga wooli, mubale obululu nga tewadde akalulu akakola ki akamiisingamu. Mukkiriziganye nti baleese obutabo obubuna nti box zibaleese zibadde nkawo temuli wadde akalulu nti yes. Ng'okutte essimu yo olikodinga buli kimu mu video nga presiding officer waali naye wooli. Nyongera okujjukiza polling agent agenda okubanga yatukiikiridde si ye yekka agenda okubeera polling agent, ne individual yennyini az'okulonda ogenda kufuuka polling agent oba substitute agent otya. Mu open hours ku makya olina okumakinga sure nga mutegeera baleese ballot papers mmeka. Okiwulira bulungi nnyo? Box zibaleese temuli kintu kyonna nti yes nembiri codinga polling agent nasayininga, bw'amala okusayininga ne mu witnessinga nga muwandiika buli kimu nga baggala box nga bazitwala baziteeka mu bifo mulina okulondera. Tuwulidde bulungi nnyo nti ye okulonda nga kutandika. Okulonda bwe kutandika obulungi nnyo
buli omu tuula meters 2 tobera ku police station tuula meters 2 ze ziri mateeka bwe ziwera ssaawa 10 papa ndiye nga musembera ku polling station okubala ku polling station okubala bagenda kuteekawo ekiveera oba ettundubaale basuule box ziri zonna obululu babuyiwe ku ttaka batandika obbubala bwe batandika obbubala kubeerako ba agenti babakandidate bonna nga nowaffe kwali tukiriziganyiza nti ye batandika okubala obululu obwo kamu ku kamu then bakugambe to Kyagulanyi Ssentamu afunye obululu 10 ndiye Nyande Yosoferi afunye obululu 3 ng'otunuza kamera mu polling mu presiding officer nga basoma nti Kyagulanyi afunye obululu 10 Museveni afunye obululu 3 nga kiri ku record mu kamera ng'okaliko ne bakaba dakiika 3 ng'okalicordings siwe kiri nti ye gwe atali polling agent awone bwogenda already gobomaze ofuna original copy eya DR form wano tugenda okubira ba RDC ba RCC ba Chiface baali bonna tugenda bakuba tutya tewali kintu mu koti kye baagala bujulizi ng'ekintu ekiri vizo nga bujulizi bwa katambi oba bwa kifaananyi 1 RDC agenda okugira mu motoka eri okubba obululu ne bwanadduka ne box bagende bakyusize mu kkubo gwerodo oyina kopi ey'akatambi ne bakwata polling agent ne bamutulugunya gwerodo oyina kopi y'akaki y'akatambi kati RCC mulina amagezi gemwadde babawadde gegaluwa emmotoka mwaza bakamazi yaleeta ezenjeru ne State House n'emmotoka enjeru munnange emmotoka ezo bagenda zikozesa omulimu guno nti okulonda bwe kuggwa emmotoka zino zezigenda okima ebivudde mu kulonda ku buli polling station nga zibitwala ku parish then biva ku parish bigende ku district kati ffe wano we tubategedde oba kino kye bagenda okukola balese emmotoka zino nga zifaanagana bwe bapaakingamu ebintu bino already ba RDC ne ba RCC bajja kuba bayina DR form ezaabwe nga ziri empty kati mwe mutambulira ku motoka zino ezisinye obulunga za pick up ezenjeru muyinza otuuka somewhere ne mwenyigiramu emmotoka endala mu kkubo omwo kati emmotoka bwe yenyigamu eyina results entuufu yonge efulumamu bw'efulumamu ng'ene talina results ng'esigalamu mumulooza muli ku motoka yemu ekyo bakiyita diversion kati eri eyina results ng'efuluma ng'eva mu layini ng'egenda nga batuukayo mu kkubo nga bakyusa DR forms zonna kati mwe muli ku district mulooza muzze ne motoka yemu ki results kumbe eri mu kkubo bali mu kukyusa oluvannyuma nja kujja ku district sanga mukago gw'ekiro ye engeri gye badde basobamu okubala obululu nga bujja kasoobo nga bakyusa DR forms mu kkubo kati emmotoka zino zonna bagenda zikozesanga diversion kubanga ziri mu kala yemu ezimu tezina number plate ezimu nkweke kati muganda wange ako twasose ntukasoma ntukategeera nti ye mwagala tuteeka mu diversion ya mmotoka zifaanagana ebyobululu ekwate eno ffe tugoberere enkalu nti ye kati ntugamba bwe tuti RDC ffe tetugenda kulwana naawe simanyi RCC tetugenda kulwana naawe returning officer ku district tugenda kulwana naawe no fe olunaku lw'okubala obululu ku opening hours tuina records okiwulira bulungi nnyo nti mwalese obutabona buli katabo kalimu obululu 10 bwe bululu 200 balonzeko abantu bekate abantu 2 tebironze ne tubalansi ng'obulu bwa Kyagulanyi bwafunye n'obwabalala bwafunye ne tubalansi ng'obufudde buli mumeka ne tufuna results kati bwe tufuna results ne tutuuka ku district nga musoma birala feno nga tuyina original DR form eziri mu visual oba eziri mu video jajja tujja batakula muntu omujja kuseka kati gwe RDC simanyi RCC mubye mudduse ne bwe munabba essimu mu ngalo yo ye munamuza asooka zino diversion zamwe ze mwagala okukola that is total nonsense that is a poor method gye mwagala okukozesa saagala kwogera bw'omu bino bya Secretary General si byange
bino bya Secretary General sibyange njagalo byewulireko bino bya Secretary General sibyange tunina information bana abantu bagala okola in some cases gwe kwera ne moto kezifanagana eno never ku polling station netambula bwe tuka samoya ne bagikyusa ile moto kendala elimwe ebijingirire neberanga etambula ne tuka ku polling station tunina information tawamu nadala ku ba MP bagenze bateka ba candidates ababwe bebagala baberere DR forms ezebikipuli baberenga basobola okutuka wali bagamenta izino ze DR forms entufu naye abantu nga babeera vigilant bonna oyo presiding officer asoma results make sure I'm recording so that we polling station tufuna omuntu ayina ka video akalaga results zivude ezitya kuba president kuba MP na wala okay kati president wafe his excellency Kyagulanyi Ssentamu no eto tujegendayo so oli muna Uganda yenna message ogifunye 1 bit chat gina loading nti wokuba copy ya DR form eri ne mugisasanya fe buli muntu yenna kati muna Uganda omala okulonda akalo ngojeko ku protect your vote ogenda kufuuka tale center nchiddamu muna Uganda yenna ngojeko kuba nti oli mulonze ate ogenda kufuuka tale center yeruwa kyekifo akunganyirizibwa ebivudde mu kulonda kalonde debali kakume bakabale funa results zonna zisasanye kati ekizikusasanyiza tujjamu we unpick RDCs RCCs bachifesi polisi bano automatically tubajjamu ngofunye recording ya presiding officer ku polling station ngaga Kyagulanyi afunye obululu 10 Museveni afunye obululu 3 kati butuke ku district nga polling station kwenda londedde ongambo Kyagulanyi afunye obululu 3 Museveni afuna 10 bwe mujjo kutegeera nti esitosobola gikumako omuliro byabakama wojjo soko tegeera nti esitosobola gikumako omuliro within a small period of time. 1 tubataddeko surveillance ne mu makubo gye mulina ayite emmotoka ezo zonna 24/7 tubataddeko surveillance fere tugenda kwogera betugenda kukola wabula twataaga kusooka kubateekaano ku gani point ku polling station kati mukulu nyandi esoferi byabakama otugambe mutetubera ku polling station no problem tugenda kubeerako naye tukugamba the moment you mention very in the morning that you are not going to allow smartphones protest vote wetandikira abaganda tugamba nti akatali kabba magumbo lyosula mu mulyango we need evidence ba RDC mwenna tubategedde emirimu jamwe kati kiri ekyemotoka bagenda kikoesanga decoy kabanga kanyeebwa bakutega akanyeebwa bali batwala kibagono osigala ngo ine ekintu kiri abo ekityo nga bo batuteke batutte so njagadde obategeeza muberenga muli awoya gwe muna Uganda ekigenda okufuusa omulonzi ate nga gwe tale center ka video kogenda okurecordinga nga presiding officer agamba Kyagulanyi afunye obululu 10 Museveni afunye 3 tere bujulizi busingaawo kati bw'osaasanya obubaka bwo ku bit chat oba n'obusasanye wantu wonna ng'obulina kitegeeza buli muna Uganda gw'ogenda ofuuka omulamuzi ku ssaawa eyo olina results kye bataagala ne buli mulonzi ogenda kufuuka tale center ng'oggyeko polling agent buli mulonzi ogenda kufuuka tale center nga gw'okuŋŋaanya results z'ozirina ku lunaku olwo so tebaddamu ne bakubuzaabuza baladisa okubbadira fomu dira fomu omugenda sayininga zaani mufete twagala kumanya forede tufunye solution y'ekintu kino kati babakama yogera mpola n'ensonga nga nkufundikira nkuveeka wagambye nti gwera bannayuganda bagende mpola bwoti bwayogedde njala suka kwogera n'abantu bano wayogedde bwoti Kuwira omuntu esimu mpaka ekikikiriza mpaka tuli mu ngeri ya tekinologiya ya information technology okuweereza message ku social media weereza mukandidi wange ekikikiriza naye kitakkirizibwa omulonzi omuwa ssente
obekirabo tubikiriza kubanga okuba kunchokola ki okugulira omuloozi tebikirizibwa ebyo naye okuweereza message ebyo bikiriza. Alright. Okulonda n'okuwa ssente tebikkirizibwa si bwe kiri nti ye. Kati gwe kennyini mukamaawo abadde agaba enkumbi abadde aga buli kimu naye twagala kwebuuza buno obubaka ogenda buddamu otya ono sekikiti ojja muddamu wulira. Lonzi munnange beera mwegendereza nnyo munnabyabufuzi yenna ajja n'emitwalo ebiri aba agula ki? Ajja n'emitwalo 5 agula ki? Zo nga tannazituwa oba bwazo tumubuze nti zeezaaki? Seruganda 2 nzifunye naye zaaki? Ono aba akulagidde ukikyali obulyake bwe n'obuyaaye bwe n'emivuyo agikulagiddewo. Sente zazitwale bulijjo tulya 5 gy'oba oba tusobola kumbulira nva zaaki zireke genda nazo. Oba nsaba nkulonda otuweereze wetaaga kumpa sente aze kugenda okuweereza basebo ne bannyabo 2 egyo n'5 gy'olya olya sereza eddwaliro lye bali mutuma. 2 egyo 5 gy'olya zisereza oluguudo totukaabirira. 10 eryo libakuwadde olitwaleyo ku fiizi. Esente z'essomero erituliraani sente azisigazibwa abantu atuperereza tumulonda atuweereze sente zaaki. Kyakubiri bannabyabufuzi abatujjukidde olwaleero nti bulijjo gyetuli bulijjo muli luddawo olyoka otwagala ennyo ab'omukikubu mwekolemu ssako. Sijja gikola nze ssako ne bulijjo kuki? Nze banfaananira omukyala eyafumbirwa omwami n'asanga omwami ng'alina abaana n'omukyala n'ajja n'abaana be ne babeera mu bufumbo bwabwe. Omukyala n'atulugunya abaana b'omwami n'abaliisa akakanja n'abibiita abaana b'ebbanga. Bwe yeekengera ng'omwami alabika ateekateeka kumugoba n'atandika okubibiita abaana b'omwami aba babibiita bituufu. Lwaki otubibiita kati bulijjo otuliisa kakanja? Nze bwe mba mwami oyo ne bwakola kikusaidia abaana bange aba alimba. Lwaki kati bulijjo biri ludda? Alright. So mukulu Simon Mugenyi byabakama ndowooza obaka obuwulidde bulungi nnyo ebigambo by'abakulu n'abantu abavunaanyizibwa abali mu Uganda. Kati ffe tumaze okubafunira eddagala tetuna kye tugenda bakolera mujja kitegeera. Ntegeezeddwako Mr. President wuliriza bulungi. Ntegeezeddwako nti Natasha Broadcasting Service wadde yeebuzaabuza tale senta ya Natasha Broadcasting Service eri ku Okero House. Nkiddamu tale senta ya Natasha Broadcasting House eri ku Okero House. They have already installed their tele center at Okero House. The journalists they have fronted to lie the world to be giving first update when counting started. She is known as Mildred to Haise. Natasha Broadcasting Service bakoze tale center egenda kubeera ku Okero House. Munnamawulire gwe bagenda okukozesa kuno bamuyita Mildred to Haise gwe bagenda okukozesa okuba nti asoma results za National Reverse Movement ez'ekiyaaye yono. Yoyo gwe bagenda okukozesa okuba nga asoma okujja nga bagenda mukyusa. Oyo gwe bagenda okuba nga bakozesa ki? Gwe bagenda okuba nga bamukozesa. Kamukwongere wano mu kifaananyi ekirala yono wano. Kati gwe tuhayisi Meridrini wonna woosuba tumanyuna buli kimu n'akamotoka ko tumanyi woka parkinga. Ojja genda osomeriza ati sezisoka bagenda nti akayumbako kokko kali mu kufumba caayi. Gwe nnyabo ojja genda osomeriza ati sezisoka nga za kiyaaye akayumbako n'akamotoka ko bajjaga nti kali mu kufumba caayi ojja kuba otubuulira. Muteekewo abiri mujja kuba mbitegeera. Tale center eya Natasha Broadcasting Service bagitadde ku Okero House ngegende kubekulembera oyo mukyala gwe bayita Medrin to Haisi gwe bagenda okuba nga bakozesa mu budde obwo obw'engeri ng'eyo. Alright. Kati nno kino bibakama naye tannakyogerako. Already e Masaka obuvuyo buli e Masaka obuvuyo buli e Masaka.
laba Electoral Commission kyakoze Masaka. Eno yebadde embeera e Masaka ng'obukonge bwonna obw'ebitundu ebyenjawulo mu bifo ebyenjawulo omulonderwa nga Kimanya B, Kimanya ekijja bw'emibbi, Nyokumbu, Kimanya Nowa, bonna Masaka Secondary, bonna ng'obukonge babugasse wano ne babutwala ne babuyiwa wano mu kasaawe mu kasijjagirwa. Ekintu kino bakikola kifiiriza kubanga bamanyi nti eggwanga ly'abakoowa bafiiriza Kyagulanyi. Gwe wenna munnayuganda nkukuutira bw'olaba obukonge ng'olaba munno omumanyi munnankyukakyuka kwata akakungu okamutwalire ku lw'ensi yaffe. Tusiibye mu bukonge buno nga naffe tunoonyaamu abo be tumanyi bannankyukakyuka tusobole okububatuusaako, kubanga omuntu bw'alaba obukonge sitayiro eno gye bulimu agamba si kijja kutawaana kunoonya kuba talina waatandikira, talina waamanyikake waagenda kukasanga eno sisitimu bulongoto. Kati bannayuganda bannange mbalamusizaako mulundi gwokubiri. Nze naawe tubadde ku mitimbagano nga tulaba ne mainstream media ze Uganda. Nina essanyu bategeeza mwebale kunoonya kalulu, era nessanyu bategeeza nti omukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda. Kiriza oba gaana ye president wa Uganda. Ogenda kuŋŋamba ate president atya. Ekisokera ddala. The international mainstream medias, never political analysts, sako observers, ba confirm that Robert Kyagulanyi Ssentamu are leading am 78%. Polls zebalina bonga bo. The international mainstream medias, by international observers, bonna ba confirming Robert Kyagulanyi Ssentamu are leading an 78%. Ezobulu okusinzira ku polls bakoze. Kati wenjagalira osooka Museveni ATM 1 New Vision omwezi oguwedde yafulumyako kipolo kyayo nga kiraga Museveni alidinga abandi bakikola mu photocopy. New Vision egamba nti ekintu kye bakoze si kituufu, kino si kituufu, ekituufu kye kino. Abantu bakubira ndivu bakibuulira musobola okutubuulira basing on reality results zino mwazijjeewa. Mwaddamu okulaba New Vision monitor bokedde oba ki TV kyo nobakola nga luzemu okuba polls empya. Lwaki? Kubanga bakimanyi tebalinawo reality wa polls ziraga nti Kyagulanyi alidinga. Ekyogeza abasirikale bajjeno, ekyogeza ba NRM propagandalist, ekyogeza buli omu bakimanyi nti tebaagala kubayita mu ngalo omusajja bakubye edda akalulu. Akalulu akawedde akabbiri gumu mukajjukira bulungi. Bateekanga bipolozi buli lunaku bateeka bipolozi. Mwalabyeko polozi zonna. Mwalabyeko polozi zonna ng'ojje ku kya New Vision kyakuba. 1. Buli kimba kimanyi nti ki out of their hands tebalina. Era kyova president yagambye nti fe weetuli okulonda weekuli ennaku z'omwezi 15 mwe mugende mulonde ebisigadde ensi egenda kujajinga etya. Wuliriza bulungi nnyo. Bwe tukozesa methods ziri ze mbagambye kigenda kubeera nnyo kizibu nnyo Simon Mugenyi bye bakamambera ejo okufoojinga results wadde balina tale center nga bannayuganda mulonze ne NRM okujja okuteekamu obuluwaye bonna bagenda okubanga batiikinze dda. Zo batiikingire twafunye wangi nnyo, but we are less concerned about that. Lwaki? Museveni talina wagenda kuwangula mu region alaali okujjawo nga babbye bubbi. Talina region gyagenda kuwangulamu. Lwaki? Ekisookera ddala yennyini akimanyi ng'omuntu buli muntu lale gy'abadde agendako abadde asomba basombe abaawo abadde agenda okuba laale baafa. Waliwo kye tuyita omuntu w'ow'omunda n'abantu b'abeerweru. Omuntu wa Museveni w'omunda already nzize mbagamba information efa mu meeting. Omuntu wa Museveni w'omunda akimanyi baamukuba era mukube.
wabula abantu ba Museveni abebweru bakyamusuddira naye yakimanyi ngenda ntya ku polling ngenda ntya kulaale ng'abantu musumbi basombe musaba ssente kitegeeza munnimba kati akimanyi bamulimba kati obuzibu buli buno mwena kyemutabadde temutategeera bwe tukozesa enkola ey'okufuna obujulizi ku ttale ku polling station kigenda kuzibuwalira nnyo NRM ne ba RDC results zaabwe ziri ze bafoojinza okutiikinga obululu buli kitundu kyonna okuzireeta ziteeka into existence bazifuule data awamu 7 lead kigenda kubanga obululu bujja kusukka miliyoni 21 ze yagamba zaalina already data wabakame amugamba nti already bwe tulonda olwaleero nga tebataddewo bungodya ne miliyoni 21 zisobola okulonda nga Museveni enako miliyoni egi miliyoni 1 kati tasobola kuddira atolodde nga NRM balina obululu obwe bwaprintinze bagenda buyingiza butya mu data ng'ate data already abantu bali bwiringi okulonda massively agenda bigatta atya talina kitegeeza buli muntu yenna keera ku makya olonde keera ku makya olonde naye temwerabira nti mbereeju kennyini Simon Webakama alimu kugezesebwa yandibadde yadduse n'okudduka naye ekizibu kyalina obuto baabukwata tabulina kyekimwogeza ebyo ffe tetulina buzibu na bintu byabwe naye ku luno mugenda tegeera lwaki embwa etenga omukira okulaga mukama wayo nti esanyuse so nga ate omuntu either akwata mu ngalo oba atikka obulingaaya kati kuno mujja kitegeera kati njala kugamba muganda ngenda gy'oli obululu tokimanyi bagenda bubba naye twawangudde how do you deal with the thief in the community omubbi odiringa otya naye mu community wetugenda okugenda naye ye omubbi akulaga adiringa ne polisi n'amagye ffe tetulina ddiiro na polisi n'amagye no tudiringa na mubbi ffe tetudiringa na polisi n'amagye no tudiringa na mubbi yenna agenda okukwatibwa ng'okukusa akalulu okabba mu mazima oba okumiitinza omusango era treatment ye egenda kuba yanjawulo nga tetulwanye na polisi no kati kyetugenda okukola kikino ffenna enkola gye mbasomesezza oba gye mbabuulidde ne gye ntadde ku mutimbagano yenkola kyetugenda okugendamu tetugenda kulwana b'amagye bwani just tulina okumakinga sure nti tuteekenga steps zetwogeddeko ekisookera ddala tebaayo munnayuganda yenna atya poliisi oba amagye no mu mateeka bakimanyi nti teri wa poliisi oba amagye akkirizibwa kuba muntu wa bulijjo ssasi nga talina kyakutta oba kyakulwanyisa oba nga tamulumbye muganda nge togeza noti omusirikale yenna ali mu kyambalo as long as nti ogenda kulonda tetuli mu lutalo na muntu yenna keera ku makya tobaako mujaasi yenna gw'otya njagala kugamba ensi Uganda eriko satellite ezisukka mu 5 ezikitunuulidde okuva ku booda mpaka ku booda keera ku makya mu bungi genda olonde okuuma akaluloko tolwana na muntu ffe olutalo lwaffe tetulina basirikale olutalo lwaffe lwakudiringa n'ababba akalulu ow'amagye oba teweetabye mu kubba akalulu kiki ekikubisa omuntu essasi owa polisi oba tewenyigidde mu kubba akalulu kyejjera okukubisa tiya gaasi muganda ngenda kugamba togeza newengejenga mu kulwana n'omusirikale ow'amagye yenna ogwo si mulimu gwaffe wabula nkujjukiza mu security alert gye ntadde nti ba ghetto structures eza Christopher Damula n'eza Emma Kuteesa bateeseteese okusitula olutalo nga balugula ku basirikale nga bambadde engoye zaffe batandika akavuyo ekyo twakibagambye dda kati njala kugamba muganda wange togeza n'ogamba ogenda kulwana n'omusirikale no deal with that criminal azze okubba obululu kubanga etteeka terimukkiriza that is it so temugezaako ne mugenda mu kulwana omusirikale yenna no era togeza n'oti omusirikale yenna lwaki Museveni okuleeta amagye yakireesenga scare tactics okutiisa abantu nti amagye gavudde mu balakisi no kino nyongero kibagamba no kibakakkaatiriza n'amagye gennyini galinze mmwe n'amagye gennyini galinze mmwe lwakuba tegasobola bagamba
ne gabalindidde kuki gabalindidde musituke nga results zisomeddwa kifuula nnenge Museveni wajja okutegera n'abapoliisi bino byatwenze omwezi mulamba nabo si babe Museveni wagenda otegera n'abasirikale bya deploying si babe lwaki nabo bali mu mbeera mbi mwenna mbadde mukirabadde batukuba tiyagasi baki okuva notakuba obusajja bwa SFC obwali bwambadde obukookolo mukyamulabako kubanga ensi yategeera era ensi nnyingi ziri mu kukola profile ku bantu abo kati njala kugamba muganda togeza n'oti omusirikale nali mu kyambalo kuba toli mubbi toli mutemu tolina mundu tolina kintu kyonna wadde toli mu Africa togeza n'oti ekintu kyonna kera ku makya ogenda olonde as long as togenda kubba simu ya muntu togenda kubba muntu li togenda kukola kino we are dealing with elections. Don't fight with any police officer or any arm officer. No. Strictly for the rules and regulations. Kera kumacha, kwata national identification, akakunka kukulonda, gendo olonde kuma akaluko. Omuntu yenna agenda okuva yombo alwanyisa police wamaje kusawa nga nakalutekana naba oyo si waffe our ghetto structures. Ne bwana deploying amaje n'agamba n'aleta naga Sudani n'aleta naga Congo. We are less concerned about the forces. No, we are not at war with the forces. Ne bwana aleta na deploying ekirungi kyembagaddeko temukyakya uniform kyekiri kye naga Museveni mu ntandikwa nti wandikola ekintu okulumya obulowoozi kange oyambe muyambe ekkiriza otya edda ennyo majjebe gajja nga twamayanga nti kalabaayi kati ne bwe gajja we don't care bajja basiufu enjala ebaluma engoye tezibatuuka ate kati babba amasimu kumbe kate embeera mbi kati ekyo kiyakola okumanyiza abantu amagye abantu bakitegedde waddewo incidents badde mukono gaya abadde alikodinga video amagye bamukwata bamukube abantu babagambe temujja kuba wano musajja era bamulesi wadde simba jibbi kitegeeza nti yakola ensobi okumanyiza abantu amagye najja ye mamba ago tegakyali mawulire kati njala bategeeza ba community mbamu temutya mulabire ku president byayise mu campaign eno abakuba musajja nga talina loya ndibadde yakivaamu dda naye akugambe tujja genda mpaka okunaku olusemba tembaako gwe mutya mukitegedde bulungi nnyo so njala bagamba mikwano tembaako kye mutya tusonga embeere lunaku lwakulonda so tembaako mutira gwe mutya kubanga nabo bantu baagala kununulibwa nabo bantu baagala kununulibwa goyinza okuloza goli mu mbeera embi wa polisi n'owamagye bali mu mbeera embi beetaaga kuno lwakuba nti etteeka lye baasoma nti order ya jeshi ni moja order ya afande ni moja nti ekiragiro ekimu bamukamaawe kiba kyekyo tekikyusibwamu ayina kikola naye ng'ate mukaba wamwa order enfu tasobola gikola kyengendo bo bennyini bakomuledi abali mu magye baagala tubataase tugenda bataasa tutya one tubalinda mu kaluwali mumugenda tegeera tiyagasa abantu bamumanyidde kati basanyuka na busanyusa abana bese mutukuba ku tiyagasi gumulese kati wachi mutukuba wa yero mutukube kono wa red nafi tujaganye mutukubiyeko wa nope such stories the moment abantu bagetinga use ku kintu kifuka fane mukubye yero tiyagasi wa kyenvu musanya nabagamba wachi onogo mutukuba takyanyuma mutukube ko wa red kubanga people are getting used to the situation. And that is the big mistake Museveni jiwakola. Nti ekintu kye wandisembezaawo ekyo wakola mu ntandikwa to deploy army mu public. It was a mess. Tona kyosobola kola. Kyewalina okusembya ekyo wasooka okukola mu ntandikwa is to deploy. You are not deploying robots. You are deploying human beings. Which human beings you don't pay them well? Which human beings they are tired of hearing the name Museveni Muhoozi Bari Kowa. So kati banda Uganda betege for this time around na kilo kanchi bagamba temukimanyi Museveni okubyetia gasi owambi ba comrade naye kino baddo kimanyi nti abantu abajja kulaliza Kyagulanyi bali just 40% ku bantu abagala change ekyo kyole bakulaliza kya bali 60% bali waka abagala change in fact yenyo tebajja na kulale bali waka bali mayumba batudde
abala bali mu office, abala bali mu masomero, abala bali mu malwaliro, abala bali mu nnimiro. So ekyo kyolabye 40% kyekitone nnyo ekikutiisiza but 60% gye balina. Tebaagala kukulwa tiya gaasi, tebaagala sime bikibi bali maka gaabwe, bali mu nnimiro bakola mirimu. Those are the people whom you don't know. Kati ogenda okitegeera. Na kino kati bale tokimanya. Mwe studio na mugamba nti muyina miliyoni 2 ez'abalonzi mu NRM book, yellow book. Kati NRM book yabeekyusiriza ekawempe. Temwafuna de mitwalo 2 egy'obululu. Kitegeeza eje mitwalo bije mwagati mwine kawempe. Emitufu jali emijwali mutwalo kumyezi munya. Kati emitwalo 18 mwaka kaga jali ja national platform. I'm here to confirm that the 20 millions of National Reverse Movement voters or members, 70% are NUP supporters. Ebitundu nsanvu ebiri mu NRM mu yellow book, ebitundu nsanvu wonna bankyuka. Kijja kunze lwaki. Tosobola kungamba nti ogenze okuba olukuŋŋaana Entebbe n'osomba wa Kiso district yona ogikuba Entebbe. Tosobola kunga nti ogenze okuba olukuŋŋaana Lubaga n'osomba Kampala district yenna ne wa Kiso n'omukubero. Kitegeeza nti NRM book gye mulina byoya byanswa teriyo yafa teriyo. Lwaki yafa? Because mwe temwasooka kumanya era temusobola kusensinga kiki. Buli olwa mu kifo tofuuka mukulembezi obeera mwesigami. Kati weesigamye ku bantu bakukooye obazitooweredde. Kati nkutegeeza wano oyo tango odoyi simanyani bakulimba, you have nothing. And it's very high time to hand over power. Nebonoleta machineries zenkana zina notiisa abantu people are willing ate tekikoma leero kitandise butandisi. Tugenda kulwana ano paka kuuka jembe. Ekyo kyo kikubuulidde. For the good 6 to 7 years mbadde wate nkyaliwo. Tugenda kulagako nti kisoboka this time around. Wano mbadde ngamba security alert bakome baganti zijja woyo. Kati ndoza president aga kachesera kati nange nziweyo. Kati aziwayo direct. Kitegeeza that is the effect kulaga nti system erimu ebituli. Okitegera ya bituli. The moment system efuuka ya bituli, it's very easy okufuna information n'okufuna kikyemo zaako. Kitegeeza nti tewakyali kiriwo kye mulina. Ne bw'onotta abantu oba omala biseera. Ne bw'onookola ki kino kyandibadde kikuwa okulabula. Bakuwa idea nti kwata ba Edmonton ne tiimu yonna kyagula tagenda kumalako tamazeeko. Bakuwa idea nti kwata Wayiso Mufumbiro Wayiso Mujali tetumazeeko. Bakuwa idea nti recruiting aba YouTubers bonna bakole okukubira. But where are they within one day? They are nowhere to be seen. Chikulaga nothing. Buli kimu kyonna kyokwatako kifu. Bali the billions of money. They are nowhere to be seen. Ne information yawe teyavudde ku State House Nakasewo. Teyavudde ku Okero House. Teyavudde ku NRM Secretariat we yakomye. Gwebuuza babamuwadde ssente zammwe okustreaminga ebintu byammwe. Where are they? They are nowhere to be seen. Ne ku TikTok tebaliiko. Kubanga tomakimenti omuntu anyigirizibwa eva aba ayagala solution bibantu abeera ku social media. Abantu abatanyigirizibwa babbi banno tebalina budde bwa social media batono nnyo ate. Batono nnyo. Ekyo mwe temwasoose kibala. Temwasoose kibala. Mwaspendinze billions of money ne muziwa abasiru ne bazirya. Nothing they have done for you. Tebalina. Toyina musiramu gosobola kuguza mbizi. Nebanga ye project esigadde mu nsi aga astagfirullah. Nkiddamu teri musiramu gosobola kuguza mbizi akugambira astagfirullah. Swaitani. Lwaki akugamba astagfirullah? Kubanga kive kati ne NRM kive. Era n'omuntu gwogenda kiguza ajjaga nti kankiye naye Allah namugamba ntya. Nenda kwemirira ntya mu maaso ga Allah mugambe enjala yabadde nnuma naye nali tekikati yembeera gye mulimu aba NRM. Kubanga buli muntu yenna wano Paulo yaga NRM oyo
bwemudde bbaga mwana mmere tuba tunoonya kasente kaako yaddala naffe tukooye mbeera tugiraba mbi ne mu ene baga kati lindako hold on tova wano waliwo mukulu ono kamuyisizeewo wano asooka ategeere mukulu Kasolo minisita Honorable Kasolo wabadde ku laaliyo n'ogamba nti mukulembeze wa Filbert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu constituency yo bamuwadde mbo bamuwadde kisiraani naye ndi wano kusomesa olwali mama tujja basomesa mutegeere mukulu Haruna Kasolo wagambye bwoti muwulirize omwami bwe yayogedde njagadde musomeseze wano mu ddakiika 2 zokka yagambye bwati yakutwala omukisa guno omwami Kyagulanyi naawe wazaalibwa tusonyiwe abasajja obakukyaliza mu disitulikiti yange ey'Ekyotera tusonyiwe ekirabo kibakuwadde kikungula omusajja batodde embwa gye bamuwadde nze sirabangako mugenyi gwewa bugenyi bwa mbwa embwa ekungula oba batuula mu lukiiko ki nebi babadde bagaliza munnaabwe bidire bo. Alright. Mukulu Haruna ka animal. Njala soka kutegeza mu Buganda embwa muziro ogulina n'owessiga gwina n'abazzukulu mu Buganda. Era mu Buganda embwa mukuuma, mu Buganda embwa muyizi. Ompulya bulungi nnyo. Kati olw'okuba nti mmwe muli bazzebuze tomanyi nti mu Buganda embwa muziro ogwina n'essiga ogwina n'abazzukulu. Era mu Buganda tomanyi nti embwa mukuuma. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu abamu kuba bukuuma ng'oggyeko abalya mmere ayina bamukuuma banyumiramo n'emboozi. Ekyokubiri omusajja gw'oyogeddeko oyo embwa munnange muyizi era ayiga n'aleeta ennyama ew'omukulembeze. Kale njala sooka kubuuza mukama wange bw'ogamba nti bamuwadde ebisira njala kubuuza gwe mpozi eyakutuuma Kasolo yakuwaaki? Mu Buganda wali oddeyo omuziro gwe bayita Kasolo. Ekintu kyokka ekitumaliddeeko ku kyalo ke bayita Kasolo mujje. Kati njala kugamba ebintu mu byetegerezenga nga mugenda obyogera ffe tuli Baganda abataliiko kibuuzo yensobola tubaga nti yesaamudde buddongo budde bukyali kyotamanyi osooka nga n'obuuza nkugambye embwa muziro mu Buganda ogwina n'essiga gwina n'abazzukulu ne nkugamba nti embwa mukuuma ekuuma embwa muyizi eyigga. Gwe Kasolo eyakutuuma erinnya tiyakuwa kisiraani kubanga Akasolo kali enkoko era kazimaze ku kyalo. Kitegeeza oli kizibu. Mu reality oli kizibu kubanga oli Kasolo mujje akalidde enkoko n'ebinyeebwa bimala ku kyalo kubanga Akasolo tekayina mutuba tekayina siga tekayina kika okujjako kutambuza empitambi ku kyalo. That is it. Gwe njagadde okuteeka mu kiraasi obeeraawo bw'obanga ogenda okwogera ku kigambo kyonna ekikwatagana ku muntu nga teweekakasa bigambo byo mu Buganda togezanga n'okubalaale ng'oyogera ku kigambo kibayita omuziro kuba gwe Akasolo tekayina kika tekayina muziro kalya buli nkoko ku kyalo na kutambuza mpitambi. Do you copy that? Ndooza nkunnyonnyodde gwe nkutadde saagala nakkulwako so toddangamu kuyimirira kulaale kwogera ku kigambo kibayita Oluganda ng'olunnyonnyola abanyonyofu abanyonyoka Oluganda mu Buganda. Ffe tetuli bazze tuli bawo badda tuli bakasangwawo tujja bateeka mu ssomero musome era munnyonnyoke bunnyonnyosi ng'abanyonyofu bagenda okunnyonnyoka ebunnyonnyoko. Okitegedde mukulu awo tuvuddewo. So abantu be mwena mbabuulira omwami oyo byayogerako tabimanyi. Kati mukasale mukamusindikire mugambe lumbe bwati bwagambye bw'aba wakanamu nja muddiza lesoni ey'okubiri oyo mumaze. Omwami ono byadde e Nakawa Nyandi Yosoferi nga bali ne Nyandi byabadde e Nakawa nga bali ne speaker
Anita Amongi. Owedda Anita Amongi byayogera ngono omukulu byamuyise dda ku mutwe. Ompulya bulungi nnyo. Museveni bwe yadde Nakawa owedda boogera naye ng'ebintu byamuyise dda ku mutwe bw'ati bwe yabadde. Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala oh yeye Nkubuddiremu kati bino owedda byalimu nga bali Nakawa. Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala oh yeye. Kati mukyala speaker Anita Amongi je baliko gyotusaako engalo. Munnange Abaganda tugamba nti gw'omanya enfumita watu tomulinda kugalula. Abaganda tugamba nti gw'omanya enfumita tomulinda kugalula. Lwaki tomulinda kugalula? Era ntwogera tugamba ng'oyagala okumanya empisa z'omuntu entuufu mukwase ku buuma oba mukwase ku buyinza ojja kumanya. Obukyayi bw'olina ku Baganda ne ku kibiina kya National Platform tuwulidde bulungi nnyo. Gwe mu Buganda wonna wobadde otambulira manifesto ya Nyandi Yosefini nawe badde ya Kyagulanyi Ssentamu. Naye bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Lwaki oba omuyambye? Ebiseera ebisinga bw'obeera awo ne weeyogeza ng'eyanoba ate ng'ekituufu wanoba. Kubanga temukyazikwasaganya ne bbaawo magogo. Lwaki? Kubanga nakubuuza ojjonyonyola abaana b'empogola baani? Tewabuulira ggwanga kubanga abaana b'empogola bava mu famire eri ya refugee camp gemaanyi g'oyogeza. Kati wagambye nti abaana ba Kyagulanyi bali bweru lwaki tebasobola kujja kubeera wano mu struggle. Bw'ati bwe yayogedde, njagala muddamu yayogedde bw'ati. Kyagulanyi to bring his children first. Mugambe Kyagulanyi abaana mu kifo ky'okubateeka mu America babeere wano bwe baba kulembera. We are for peace in Uganda. Ffe tuli ku lwa mirembe nga bannayuganda. All right. Madam Speaker Anita Amongi. Always history repeats itself. During the 1980s, war between Museveni and other previous regimes. Can you briefly come out and mention one of Museveni's kids or daughters or boys where they get involved in that war? Even the wife. Can you come to the public? Where was Natasha, Diana, Patience, Mohozi, and the others? Were they involved in 1980 guerrilla war? They are nowhere to be seen. They were in Sweden. They were in Sweden. So if you are calling Robert Kyagulanyi Ssentamu to bring his children in this struggle, that means you don't have history. First and foremost, abalongo bo abempogola bo nga tonnabaleetako mu public ebalabe batuuse era otubuulira abaana bano baani. Omanyi muti nkula entalo nga musula mu nnyumba za giraasi. Hey, gwe bana abalongo bo abanadizi nga tubalese mu public balaga bantu kubanga abalongo bo bampogola tubamanyi bulungi. So next time banga oyogera njera kugamba. Ffe mu Buganda tugamba nti atalo kutambule watu akisibira ya menvu. Boga abana ba Kyagulanyi nti bali luddawa. Ku social media obalaba. Solomon Kampala abera ku social media n'asindika message ya revolution. Mukyala wange Subi abera wali n'atugamba ebintu bye nga taata akomye okuva mu lutabaalo. Message n'agisindika. Abalongo babempogola obaleeta ddi tubalabe. Njagala obuuze mukama wo Nyandi Yoseferi mu lutalo lw'ekinaana Natasha yali luddawa. Patience yali luddawa. Muhozi Tuswiriri yali luddawa. Tebaaliwo. Next time don't mention Bobi Wine's children into your personal battles. You understand? Bana abaana sibe beesimbyewo Kyagulanyi yeesimbyewo ng'omuntu. Omanyi nga amatu wasoma amateeka naye amateeka sigo wagasoma nakubulira ekikyalo mu Nigeria eyakola ki eyakubbiranga ebibuuzo
ne yakutulira finals ebibuuzo bye ku Kampala ku wali ku international wali ku university y'abasajja abalaba ne mumanyi mulina buli kimu tukimanyi so onakoludako leta abaana ba nadizi obalete mu campaign obalaga abantu era tubiri tatawa omutuufu kubanga si magogo okitegeera mu byobufuzi tukoona ku kintu ekyo exactly kyowayagadde okukolako kati nawe wagambye banakyagwe balete mu bbatu abaana abadde mu Solomon Kampala abadde nga atu update about the national matters subi mukyala wange abadde nga ajja atu update ng'alinze taata akomewo ng'abeera ku TikTok 24/7 kati gwe abaana baba nadizi obaletadde mu public obatwanjulire obalete mu bbatu babeeremu bw'oba odiringa ne Kyagulanyi ng'omuntu lwaki one ekizibu kyolina kiri ekizibu ekiwano gwolowooza nti ogenda kufuga ku ggwanga eyo gwolowooza you can manipulate buli musajja abe ng'akuvunamira gwolowooza ojja kuddira ddata emind yo giteeke ku buli muntu ne ego omukyalo yalina ekizibu kimu ekimutawaanya kiri ekizibu ekiwano mwana mbalete mukimanyi ekizibu kiri bwe kiti omuntu yenna obanga akulidde mu mbeera ya bwavu ne bwagaggawala embeera y'obwavu temuvaamu esigalamu jjukira nti omwavu akolima omwavu aloga omwavu tayagaliza n'amusika ku mukono amutwala mubuli nti wano tujja okujja ssente lwaki nawe akuloga nawufa neddiri zonna nazi kati n'omukyalo okuba nti yakulira mu mbeera yabwa obukokkoliko bw'empisa envu tebumuvangamu kyovula bw'abanga ayogera anaanula ennyindo zimulinga firimbi z'Abayudaaya n'atwakala amaaso n'emisuwa ne givaayo ojja kuwa pulesa very soon ogenda kuwa pulesa lwaki kubanga kyoli si kyoteekeddwa okuba watuuse okubba enkumbi luli wabba mabaati obbye ssente buli kimu okikoze gw'olowooza ensi tekulaba wali mwavu nnyo mwavu mponga byoya nga n'empale z'oyambala zino ziwulutu wabula okatundumu okubba engoye mu supermarket ng'oli munno era eyabbandawo ya mu supermarket ne peeni naye wabula okatundu okukola kyokubba naye mukama akusaasire n'akuteekawo oli n'otandika okulinnyirira buli muntu yenna kubanga olina ssente era ekikutawaanya kiri ekizibu eki walemeramu embeera z'abaavu tosobola kuapugradinga kudda ku mbeera ya ssente z'olina walemeramu embeera y'abaavu kyenkugambye nti n'omuntu yandikuwadde platform okujja otegerera ogende ku leve endala omusaanyaawo otya kakinyonyera abantu bakitegeere walimu FDC ngeri oba intellectuals wali ku mission Kubega ne deputy Watayebwa nga muli ku mission mu Kubega ne mbega ne musuula bwe kimwayagala okusuula ne mutisa buli muntu yenna eyali genuine nga ayagala okujja ko Museveni gwe Anita Amongi ne banno the moment you went for mission in FDC to spy those who were in the real struggle and all of them they were eliminated. After completing your mission, you went back to National Resistance Movement. Here we are right now. So you want to take over from your boss Museveni, thinking that we do watch and we observe each and everything. You understand? So njagala kugamba ekigambo kimu. Buli lw'otuuza obutafaali bw'obuddugavu kuba obwagaana okweruka ekituufu kiri nti wayeruka wano mu face bw'oyo weeyambula kirala nnyo okusinziira ku bakulya. Wayeruka wano mu face naye ne wasigadde olinga gonja ng'obookya ku kkubo. Lwaki? Kubanga n'omubiri gwennyini gukwegaana omuntu yenna akyusa physical appearance ye toba mwangu. Omuntu yenna akyusa physical appearance ye toba mwangu. You don't trust yourself. If you don't trust yourself, can God trust you? Because it is evidently that all were created in God's image. So you change the God's image into something else. Fere tumanyo oba oli mu Korea, oba oli mu Bwebukedya, oba oli mu Teso, oba oli mu Japan, oba oli mu kikitu ky'amanyi. So
Nobody can trust you because you don't even trust yourself, as simple as that. Different color, same people. Kati tumanya ndi gwe tudiringa naye. Oyina ego kubanga bwe bikula wali mu face tula muntu. Bwe yambule eno olingango. Oba olinga gonja. Kati bwotandika okuyibirira ng'omanyira Kyagulanyi. By the way, Kyagulanyi tagaggawadde ku mulembe gwammwe. Nalaba abantu bende abavuga narrative. Kyagulanyi tagaggawadde ku mulembe gwammwe. No. Kyagulanyi yali mugagga mu mutima. Being rich doesn't mean that holding properties, billions of money. Being rich, it means the heart. Kati mwabasirwala musimenda properties di mugagga. No. Nothing you take. Nothing belongs to you. Kyagulanyi yali mugagga ku mutima. Kati Gwanita Amongi oli mugagga lwa bizimbe ne sente z'obbye. Bwe tusindika akatambi emabega as what we call flashback. You can't stand near Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tosobola kunyumira Robert Kyagulanyi Ssentamu near. Bwe tusindika kyetuta flashback 20 years back. You were nobody. Nga tosobola kugula empale y'omunda. Nga n'endobe tosobola zigula gwe ng'omuntu. Nga tosobola kugula pads. Abatamanyi Luganda lutuufu. Pads abakyala baziyita ndobe. Oyo yali talina sente zigula ndobe kyeyita pads emyaka 2 mabega. Omusajja ng'omanyira ku myaka 2 mabega. Already yali afuuse miliyoniya. Mu myaka 2 mabega. You were nothing. Tolina kyoli. Era tekikufula nti olina kyoli. No. Tolina kyoli. Okujjako obutemu n'obufere n'obubbi. Ate kiri ku bayizo nti omusajja ataakinze speaker. No. Si mwataakinze buli kimu kiri mu public. 20 years back you were nothing. Don't let yourself to Robert Kyagulanyi. You are nothing. If we go into the books, in records, in the books of accounts, via public services, and we check your income and your expenditure, bajja kusibira mu Guantanamo Bay. Kubanga tosobola tulaga how you got that money in the first place. Tosobola tulaga. So you were nothing. Don't compare yourself to Robert Kyagulanyi Ssentamu. Taina na mwana wa Sologeti, abana ba Sologeti bampogola. Okitegeera. Tuwasobola na kusasula mwana yakuterekera olubuto myezi mu 9 wagano musasula. Ladies and gentlemen, Anita Amongi teyasasula muwali yamuterekera empogola ze myezi 9. Wasobola okukyusiza amazzi g'amagogo ne mugakyusa ne mugaswitching ne bakuba amazzi ga First Family. Then you talk to the public. No sense. Mwagera ne mukama magogo ne mujjamu amazzi. Kumbe gwalina mission yo wafunaga First Family gakuba nozaala empogola ziri amagogo ali awo yemagazanga kabaka sibe ko gaali aloza ina abalongo. Kankulangira olwaleero. Gwakubufere bwoyina ola wakyusa ebyafo ebyamagobi mwamujjamu ne mbiteeka ebbali ne bakuba eba First Family. Goza magogo musanyufu. Kitegeeza buli kimu ekikuluko kyonna fake. You have nothing original. You became a duplicate the day you changed your color. Tocha ina feeling yeso lwaki oyogera n'ennyino ezikulebuka ziti wenno oyagala kwabikola mu galubindi kubanga you don't trust yourself. You feel something else inside you. Oyina jealousy. Never ever relate yourself to Robert Kyagulanyi Ssentamu. Politically, economically, socially, whatever it is, never in your entire life. Watuko kukyusa amazzi g'amagogo ne bakubamu aga First Family. Goza magogo musanyufu. Toddangamu kweriranya wadde okwegeraganya Robert Kyagulanyi. Tosobola. Olaba n'akalumu constituency wagula kagule. N'akalumu constituency wagula kagula n'ojjamba candidate ng'obatya. Ate Anita Amongi sharing a video etuuke ku magogo. Anita Amongi sharing a video etuuke ku magogo. Gisharing etuuke ku magogo.
katika Anita Amongi ono yakukwatira ensawo Kabanda Daudi Kabanda yakukwatira ensawo era Daudi Kabanda yazala mwawo sigalo wo ensonga ne muzikweka kati njagala otegere who is the original Bobi Wine from Kabanda himself omaibo tugge bintu mwizo okwebuzabuza. This is Daudi Kabanda, the right man in your office. He knows who is original Bobi Wine. Kankuzanyire Kabanda eyazala omwana wa usigalo wo nga akunyonyola Bobi Wine omutuufu yani Kabanda nga talina nugu wali nga tanafuna nugu. Mubino bitubonga nawe wamulabayo twali nga tuli mu motoka za Panamera okoze motoka omuwalo ono yafa karo atwaye Bobi Wine yajja bwe yajja nzira linyambadde t-shirt ya President Museveni tuwayo sente $1 million netujja twekubise naye ekifaananyi naga mwana boyo oyo sibonga naye ng'ennyimba zayimba si binyumo ennyimba zennyini zayimba zibadde zikwata ku bantu nga obubaka bwawo abantu abayogera okupedda bubadde bukwata ku bantu nolwekyo Bobi Wine tomubala ate mu kategore y'abakatulwamu ne Judith babiri oyo bali babalondera bamusingako ki tewali no actually ye abasinga nti ye okuyimba abasinga erinnya abasinga ne consistency okuyimba zijja kukiriziganya obubaka bwa Judith babiri mu kategore y'abantu mwayimbira atali muyeka anti oli mu kategore yeka gyali yeka abalokole bokabe bamulonda eri ebuyiko yalondebwa n'abantu abalabona kati gubanga ayagala nti abalokole bokaba abanyumirwa ezennyimba be bamulonda no fenna tukibalira wamu abayimbi Bobi Wine abasinga tewali ayinza kuripotinga ku Judith babiri ku BBC no Bobi Wine bamuripotinze ku BBC genda ku Twitter Ugandan Register tewali ayinza kuripotinga ku katolubwama ku BBC nti mfunganira abantu b'ekyaddondo East balonze Bobi Wine nga bakitegeeza tebamulonze olw'okuba muyaye munnaabwe tebamulonze olw'okuba yakola ki kwabo bonna ali yali alese Bower Halls nga Bobi Wine ze yatwala mu Kyaddondo East ani yali akoze oluguudo nga mwami basajja mivule bwabadde agamba eyo ennyumba mu buntu atali kyasuubira ng'ate tewali kyasuubira eyo ennyumba gye yazimba mu constituency oba wagirabye eri emagere tewali abadde agirinamu abo bonna buli mu kunyuma abamu bazimbayo actually bamaze nakuwangula kalulu yakulaga nti ewange singa kati Anita Amongi oyakwatira ensawo kati njagala mu myaka 20 years back Anita Amongi tulage wali osula 20 years back tulaga Anita Amongi wali osula 20 years back tozanyisa maanyi ga Katonda oyo ye musajja kwatira ensawo amazima agamanyi kati gobojjanga weesiize langi ne kale wagivaamu you don't trust yourself ne image ya Katonda agivaamu ng'ojoyogera simanyi gwe mukazi gw'ogenda kubwa so very soon and I warned you all along so egenda kukuba very soon you are joking with those people bulijjo mbaga buli akola ne NRM ng'oli indigenous you will face the consequences wetwogere lwaliwe akomye ku consequences mwalabyeko omuvubuka gwe bayita Isaac Kigozi eyafudde Isaac Kigozi yafiiridde mu buli teyavuddemu bamuziisu lwaleero kikyo kyamuse state yennyini yamunyize ng'emuwadde akatwa akattirawo nabaga buli akolera NRM ng'oli indigenous bajja kuttira first born omwana oyo abadde waani abadde wa mwami gwe bayita Abbe Walusimbi nga advisor wa Museveni ku diaspora yalinga ambassador wa Museveni mu diaspora wonna oyo Abbe Mukiibi na records ze zonna okufuna omulimu ogwo alina mission gye yakola n'agiwa Museveni n'asooka abega buli muntu yenna yali yawaayo abasiraamu bonna Museveni alyoka amuwa omulimu ogwo kati okumusasulamu emitani amugidde omwana we
kati bwo okolagane Museveni koza kamanyi akoza n'webbwa ajja kuliira omuntu yenna omayisereza bawadde ku mabugo bamuwadde milioni 2 ku mabugo g'okuzika omwana we kyokka omwana badde mugezi mwana mu myaka 39 bamuliddewo kyenkugamba gwaddiringa ne Museveni nga toli wa family ye bwanga Museveni yajjawo kitaawe n'akweka identity ye who the hell are you naga Museveni taleka bujulizi the moment kastomanya ku kyamaki tajja kuleka ajja kujjawo kati mugende mpola nitamonge lero njagadde nkutegeeze era nakuno kuwoninga eyanso giraba tetulina gwe twagala kutuusaako obulabe kuba si kyekigendera kyaffe twagala kukyusa ensi eyo nga nammwe mwemuli gwe w'amajjo ali omwo twagala kukyusa nsi eyo ng'olina apartment ya double room ngeri self contained kubanga sente weeziri boy wange twagala omwana wasomere ku Shimo demonstration school ng'essomero lizeewo free of charge wa police ali twagala osule mu police quarters aminzi yali kazimbe nga ziri self contained ng'omwana wasoma ku level yemu n'abantu abalala twagala okole ng'olina schedule y'okufuna holiday nawe oyagaleko ng'abantu abalala tetwagala mufiire ku mulimu nga balubu twagala mbeere nga mulina buli kimu kyemukola twetaaga eggwanga ng'omuntu bw'asasula omusolo okuva ku myaka 18 bwaweza emyaka 6 nga takyasobola kufuna mulimu nga gavumenti emuddiza omusolo gw'empola mpaka lwanaafa yensi gye twagala twetaaga omuntu nga natural alina kufa so si kufoosingwa kutta mbeera ya byabufuzi mbeera ya byanfuna mbeera ya butabanguko ebyo tutayagala ensi already ekyuse the world is against the migrants tetwandiyagadde bantu bafuluma eggwanga eryo the world is changing slowly against migrants so if you are mistreating Ugandans, what if the government changed today and you become a migrant in any other country and they chase you from that country? Where are you going to settle? Mugenda kusigala wa. Mugenda wali twetaaga kusigala mu nsi eyo ffenna. In fact, Africa okukulaakulana yonna erina kubanga tukyusiza ebyobufuzi byaffe nga twerowoozangako nga ffe ng'abaddugavu nga tukozesa buli kye tulina ebintu by'okwesojja n'okulemera mu buyinza byebyonoonye ensi za Africa byebyonoonye ekonomi za Africa byebyonoonye culture Africa olwaki nti tulemye okwetunulamu ng'abaddugavu ne tufokasinga nnyo ku nsonga ezitatukwatako obukulembeze buva eri Katonda bwabukuwa kulembera abantu omaloote obukulembeze si kutulugunya abantu si kubba bantu obukulembeze obuweereddwa omukisa okukola ekyo ky'olinamu obumanyirivu okukituusa ku ggwanga so si kutta na kutulugunya bantu amagye gonna we gabeera nga tegali governed by the law tewali development wagenda kubeerawo kutta kutulugunya kubanga nogatuuka time nga tegakyafuna service. It's where we are heading right now, and we are heading into a catastrophe. We are heading into a catastrophe nti amagye tegalina service yigafuna. Museveni agakozesa bukozesa for his personal interest gatia. Tosobola kungamba nti the national army is serving in Somalia on whose interest? Museveni's interest. Amagye geggwanga gasavinga mu Kenya on whose interest? Museveni's interest. Amagye ga Uganda gasavinga Tanzania on whose interest? Museveni's interest. Gagenze Burundi, gagenze Rwanda, gagenze Congo okutinkula entalo on whose interest? Era monna Uganda afunira mu luddawa. Njagala nsango wa polisi mubongeko. Njagala nsango wa amagye mubongeko. Wano sango wa amagye nomukubira saluti nayimira n'afunga. Ngandi forena n'akubuuzaako ova ludda ne munyumya. Wano sango wa polisi omugamba ambuze ngenda gindi. N'akulagirira bw'aba talina gw'alinze n'akuteeka mu mmotoka n'akudropinga ewantu. Kintu kye twetaaga. Tetwetaaga creating enmity amongst with the Ugandans. Aga amagye si balabe baffe.
nabo tetwandiyagadde bafuuke balebe baffe kubanga bendera y'eggwanga gye beeteekako eripresentinga ffenna teripresentinga bo ne ssente zibalya ku musaala zaffe n'emmere gye balya singa siffe bandi tebaliiwo byabakama omwozimbira amatama ng'embaata ewuuta supu n'ogwo omuntu omukalo okulinyanga olugali kuba kulira obugogo kuba serera obubuki omuwemba ng'oyogera bitakwatagana ng'empale za Museveni tereeza by'olina okukola ng'obudde bukyali. Mwaba bajja bali mu forces eno message yammwe. Your duty is to protect that country against outside intruders, not against Ugandans. You understand? A gun never solves any political conflict. Emundu testeekanga mirembe kutabaganya byabufuzi. Ebyobufuzi bitabaganyizibwa mu kalulu ne bisalawo ani agenda okulembera abantu. So Museveni, when using guns and soldiers to settle political differences, that means you are not a politician. And the NRM agents, if you don't sit down and tell your friend Museveni that it's high time for him to sit and realize that political differences are not solved by conflicts. No. Political differences are solved via elections. Which elections each politician comes out with clear ideologies. Whoever have the best ideologies wins the support of voters and he leads the country. When time will reach, we go back into elections and we choose our leaders peacefully. Not kidnapping, killing, and whatever you feel to do. That is against the law. People won't love you. Today in Mukono we've witnessed each and every crime against humanity. You've tear gassed the entire Mukono as we speak right now. Tear gas is still in the air. Do you think those people are going to elect or to vote any NRM candidate? Goloza tear gas go kubiye Mukono mu constituency zonna. Waliwo kada wa NRM agendo saba akalulu. Okubuuza effujjo lyokola ku baganda g'osuubira nti omuganda aliddamu n'akwagala kizibu. Tolina ky'ogenda kukola. Teri muntu agenda kulonda muntu wa NRM mu Buganda. Ne munakabisa amaanyi teri agenda balo. You still creating enmities amongst the Ugandans because you are forcing yourself to us. The will of people is via peaceful transfer of power. Bwe mulivaamu embeera eyesiba ku bantu ng'omuntu yasalawo eri eggwanga mukulu tekyetaaga myaka wadde 20 kuba tulina buli kimu. Abantu baagala kuddaka. People have their money in that baagala kuddaka ku investingaka. But olw'ebyobufuzi eby'akasajja fuba nga buli ayogera mukwata. Mu myaka gino gye tuli mu .com era okyakwata omuntu n'omukidnappinga. Okyasiba omuntu nga talina charges. Okyasobola okukwata omwana n'omuleepinga. Okyasobola okuteeka omuntu mu magye nga talina service number. Okyasobola okukwata omuntu n'omutraining 1 week n'omuteeka mu service. Bw'akuba omuntu essasanya agenda omuvunaana. That is total madness. Yes, tuli mu politics. Nze sina gwe njagala afe. Bw'ofa sina wenfiirirwamu. Sina kinneeyongerako. Naye kye njagala okubuuza. Mutuula ku dining ne mulya n'abaana bammwe. Ng'aliwo mu safe house gwe banyiga obulimaawa. Mutuula ku dining ne mudiscussinga future y'eggwanga sente muzibye. Ng'omuntu Museveni olina trillions of dollars. Ng'osula mu kitanda kimu. Ne mukazi wo musula mu kitanda kimu n'abaana bo. Ensi mwagala gikapitalinga mukole kingdom. What about the others? You think you are going to go away with that? Nga buli kimu mukirina.
The economic situation in Uganda and the other factors are based on your weaknesses. And is it political? Tosobora. Tichisoboka. You are lucky enough nti mu Uganda abantu babadde minding their own business. Oli azaala omwana we nga talina support ya government. Namukoza, namuyisa, namwambaza, namuwerera, namunonyeza n'omulimu, namunonyeza ne capital. Mu nsi ki nga bwali okizanzeewa. So, bino ebintu bitono nnyo si bingi. Nze sina gwe njagala afe. In fact, ne Museveni saagala ofe. Kaabere mukazi wo, kaabere sale musale, kaabere muhoozi, sina gwe njagala afe. Kubanga ne banakutulugunya togenda kuyiga. Wabula ojja kuyiga nga otudde wali ndi kino kyalina kukola bwekiti nti ye. Kino kyalina kukola bwekiti nti kubanga bw'ofa sina bwenfuniramu. Nange bwenfa tolina bwenfuniramu kuba bwenfa ngenda kujjayo omulala. Wagenda okujja olunguya omulala. Bw'ogenda kuzi wajja kujja oyo Haji Yunus omulala waali. Y'ensonga kimuganya okufuna natural mathematics calculation za Katonda. You kidnap 10 nga bazaala 100 enkya. You kill 100 nga bazaala thousands. Bwatyo Katonda bwakola kati ate ba dictator Katonda basiba akatambaala. Obutategererako ddala lwaki? Tosobola kulwanyisa nature. Tosobola kulwanyisa nature. Watch, you will end up lose each and everything in n'abaana n'abazzukulu baluzinge. Gwe soja nti you can run ogenda mu Egypt no time egenda kutuuka nga you have to go back to your ancestry. Ne bwe waliko okoze fujjo ki ky'ogenda okufuna. Abali mu America abadduka ku mulembe gw'Amini baagala kuddaka. Abadduka ku mulembe gw'Ogote baagala kuddaka. Abali mu Bungereza baagala kuddaka mu nsi yaabwe. Bakoyo okubeerayo bagenda kudda mu nsi ki nga mukyawamba abantu. Bwe mba mwagala peaceful resolution mwandibadde musooka ne mujjawo ebintu bya Stone Age nti ayogera ngenda musiba nno. Omuntu ayogera baakuyambye buyambi okumanya ekimuli ku mutima. Kubanga when someone speaks out naturally, automatically ego embadde ku mutima emuvaako than someone who keeps quiet. Nemu ina chance we can speak. Nemu tegere bituli ku mutima. Nemu keeping on nga mukwata abaana bantu mubasiba olwokuba oli ayogedde. Okwogera kukujja kochi. Okwogera kukujja kochi when someone comes out and speak. You are lucky enough that we can speak. But you are full 100% if you don't follow our critique to correct your mistakes. If we talk about bad lords, please come out and do your work. We shall stop talking about the poor lords, poor schools, poor medication facilities, insecurity, kidnaps. Boleke ekintu nga tuchoge nota kikola tugenda kudda kwogera ki nkubuuza Museveni tugenda kudda kwogera ki? Tugenda kudda kwogera amasomero gakoze ngenda kwogera ki? Enguudo zikoze ngenda kwogera ki? Ebyokuwa abantu bivudde ngenda kwogera ku ki? Okwogera kugenda kunzijja kochi kugenda kutta kochi when someone comes to speak. Gwe mu 80s you could manage to speak. Wakwata muno ogera nota almost 2 million Baganda in a rural triangle. You are lucky enough last you can speak. But there are some people who can't speak. Nga bajja kola the same thing you wakola. But fete tunatuukayo kuba tetwagala tumanyi nti emuntu talina kyedeveloping era talina kyeyongerako. Ne bwanga yegenda okukola last resort okuddamu okuterezebwa eredde ku mateeka people they would do it. Ekyo nkikubulira bwe banga ye last resort abantu gye bagenda okusigaza okukola ekintu ekyo kidde mu buteefu bwakyo abantu bajja kikola ekyo kyo nkikubulira. And I know you are watching, your wife is watching, Muhoozi is watching, Salim Salizu, and each and every government official is watching here. You have little time on this planet Earth to live. Live in peace with the people whom you lead. If they decide that it's high time for you to leave the office, leave the office. Because since the independence in 1962, we had numerous leaders who left. Some even died a long time ago. The country will stay there
after we. Uganda will stay there after you, Museveni, and your family. But what are you creating for your family? Chicho creating. Nze bwonkola ko butujine family yange ja ki developinga. Nzada mama kola kino okay, no problem. Tugenda kusigala mu ekintu. In your normal senses, tugenda sigala mu ekintu waso omuntu wange ngenda kunoonya nja kufuna. Omwana nga akunoonya akufune. Tugenda sigala mu ekintu tuba tulina Katonda. Katonda bwatu ba preachinga. Katonda preachinga peace. Naye nga omuntu ali ready to change, to convert. Oso omuntu w'omuntu agenda sigala ne egeyo ku mutima nange nja kukola ekizibu. No. Tugenda sigala mu ekyo. When will Africa develop? If we concentrate on revenge, every time revenge, please Museveni and your family, let the country move and leave people to be. Let people decide the future of that country. There were leaders before you, and there will be leaders before or after you. So don't force yourself on people. For us, we're yearning for peace, not war, because nothing we hold in battles. Njala bagamba ekigambo kimu. Njala bagamba ekigambo kimu bana Uganda. Bosanga ng'omuntu mu Uganda ng'ayogera ku lumbuye mu ngeri etali ntuufu. Mugambe ekigambo kimu. Obudde bujja tuuka ng'akyayogedde kikutuuseeko ojja otegera tulumbuye mutuufu. Byenjogera biri mu ssemateeka wa Uganda. Era kinkakatako byogera. Ate obyogera mwogerera kubanga nze sitya. Ne bw'ononzita oba tosse ggwanga Uganda lisigaddewo. Be bayita ba heroes, be bayita abafuno. Hero ye muntu alina legacy gy'aleseewo egenda okwogerwako. Bagenda kwogerako ki? Bw'oba agamba nti wajja kukyusa ggwanga nga kati ebyaliwo by'okola, kyakulabirako ki ky'oteekawo? We are all Africans. We shouldn't hate each other. The entire Western world is changing against we the Africans or the migrants. We should focus on our countries to settle back in our countries by using our natural mineral resources, by introducing the new governance, which follow the constitution and rule of law. That is it. We use our taxpayers' money to construct, to do infrastructures, to put each and everything which is needed in Africa. That is it. Tewali agenda kudamu kwata passport ngenda mu America, ngenda Canada, ngenda Bungereza, ngenda teri agenda ku spendinga centers, even if tuina kasita tubanenga tuina security waka, economy etambula bulungi, tuina market mu Uganda, tulina market, tuina buli kimu, mulemedde okuteeka stabilizing ebyenfuna. Kubanga mwakuliyetinga akabinja kammwe tosobola kufuga bantu. Tosobola, you will never control the population under your disguise. Tetusobola kufollowinga kintu kyekimu. No. We might have differences in politics, but it's all about ideologies. Which ideologies are good for the good of the people, or for the will of the people, and the people they choose their leader. Muberene ku TV za mutandika mbobo atasobola wali osobola ki Museveni. We are the so-called elites mu mitabe elites abasoma. Katika nkubulire elite yakozesa advantage yokumu installinga mu information gyasoma mu kitabo. Nenga common sense omuzale tamulina. That's the difference. Yeso lwaki batawane Kyagulanyi. Kyagulanyi yakozesa nacho sense Katonda gyemuwa. Nagattako information gyakozesezza mu bwongo n'omukisa. Kyemba mulwa kubanga temumanyi. Era temujja mutegeera. Mujja mutegeera nga amaze okutereza eggwanga eyo. Ate nga buli kimu akikoze bwe kirina okuba. Gwe omuntu yenna agakyagolesa mugambe gwowaaye kitaawa asobola wakitajja. Lwaki nnyoko tajja oba muganda oba kitaawa ajje wabanga asobola.
tewali kintu kitasoboka muntu ategeera nga ali anywa nga atambula bukimu kisoboka so temuddamu kunyoma muntu yenna kuba Katonda yasindikira yagamba kino kibe oba kino tekijja kuba bwagamba nti kibe tona kyosobola kukola mukaba bankumire video ewedde tusinkane ku lunaku lujja kuba lwa Sande enchola mukaga tugenda kubeera mu Busiro ne tujja kusinkana lwa Sande mukaba bankumire takumira mpeera mwebale kubeerako nze nyongera okufundikira mu ddakiika emu nkugamba video zenkola ziri political sikola social life videos nkiddamu video zenkola ziri political sikola social life videos era sirumba personality z'abantu via social life no numba personality z'abantu abazze mu arena ya politics munkwate bulungi numba omuntu abazze mu ango y'ebyobufuzi sirumba muntu ali mu social life ye no toli nsanga njoyera ku personal y'omuntu ngeri out of politics no buli kimu nkikola nga nwanira gwa kastojja mu byobufuzi mba ngenda kwogerako naye eri mu social life sisobola kubanga sobola kwogera ku personality z'abantu sobola kuyingira muntu bwalya bwasula bwakola bintu bye no sikola lugambo ate buli muntu alina history we buli muntu alina emikwatako nze kastojja mu ango y'obufuzi notandika okuyingira enkyukakyuka nja kwogerako mu ngeri yonna esobola so kati omuntu bwagamba nti gundi sirina gwe ate sivuma no kubanga mu byobufuzi it's all about information and exposing bwe tuba tulwanira information ku media kuno aba ena abasinga obungi bonna balina history omuvundu ate tulu yaabwe kuva dda mu nsiko ebadde ya malice blackmail and propaganda so if you don't counterattack them tosobola kumalako njagala okufundikira nga nebaza buli mwana wa nkyukakyuka yenna akyakola video mwebale nnyo singa simmwe simanyi nuku yandibadde singa simmwe simanyi president we yandibadde kubanga system ya Museveni ya blackmail propaganda malice yakuba Amini nekuba Obote nemusanyaawo olaba speaker akyakozesa blackmail malice ne propaganda olaba MP bakozesa malice propaganda blackmail ba emo ne Museveni kenyina akozesa malice propaganda blackmail wabula bakyali bange mwebale omulimu ogwo ku defending a president tekibadde kyangu Museveni are spending billions of money oku destroying Kyagulanyi via mainstream media, via social media, but you have defended the president from day one up to now. Aba commenting, aba sharing, aba gula data, abogera. Mwebale nyo mwebale. Sina chenyiza basasura. Sina chenyiza basasura. Mwebale nyo mwebale dara. Nzenga amanyi politics wa Museveni, politics wa Uganda. Singa simbo, wale singa noputiriwo. Kubanga buli propaganda go bakuba ku mainstream media ku radio ne batabaye bantu ba diffusing oba mukola ko counter attack Museveni bakumaze buli information je bateka ku president mutajidde yuti ngo baji diffusing Museveni abakumaze kubanga wayagala ne mukikoze consistently genuinely without anyone paying you ne musigalako yensongora kiti ena mesazo okutola babuloga bano ne basasula billions of money. Ne information tetambudde wadde nina ku bili eweddewo eyamwe ekyagenda maaso. That is it. So njagala obebaza ba comrade mwenna oba okoze video ngirika abantu basatu keep on. Oba erika abantu 10 keep on. Oba erika abantu babika keep on don't. Kubanga you are protecting president, you are protecting national platform, you are protecting the country from the old fashion of Museveni's politics, propaganda, blackmail and malice. Mwebale nyo mwebalire ddala nze ogwange terya manja. I sacrificed myself kuwa ekintu kino. Museveni yayina ba machinery ku mainstream media, yayina machinery mu magye, yayina machinery ku TV, ku radio, ku buli kimu. Bonna mwabakuba wansi musigale nga mukola omulimu gwegumu. Bannange musigale nga mukola ekintu kimu. Mukaba akumira takumira ampeera. Mwedaba.